Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV gaggadde nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okukusaba nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeerenga tomisinga nsonga yonna olunaku lwajjo we bwazibidde yabadde Nsasagge yennyini wali mu constituency emanyiddwa nga Busiro East. Eyo constituency omubaka Medard Lubega Sseggona gyakiikirira mu parliament eneye 11. Medard Lubega Sseggona ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform naye nga womanyi ebigenda maaso ebitali birungi eri Medard Lubega Sseggona. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'alaga nti ye ayimiridde wamu ne Mathias Mpuuga Nsamba era nga yali omu ku baavuma abantu abasayininga ku petition eya Theodore Sekikubo egenda okubanga egoba ba commissioners abana. Medard Lubega Sseggona njagala okutegeeza gwali ku mukutu ogwa Redson TV olunaku lwajjo lwazibidde ng'embeera etandise okubanga etabuka bannansi abatuuze mu kitundu ekyo oba mu constituency abaamulonda bennyini batandise okubanga bamugjamu obwesige. Police yagugulanye n'abavubuka mu constituency ya Medard Lubega Sseggona nga bano bagamba nti ffe twakulonda era ffe tukugyeyo. Bagamba tetugenda kukkiriza era lwabadde lutalo lw'amaanyi nnyo gwagoberera omukutu ogwa Redson TV ngenda bikuwaawo. Era omukulu ono gwolaba ku screen yo yayogedde ebigambo bingi nnyo n'ategeeza Medard Lubega Sseggona ffe twakulonda ku kaadi y'ekibiina kya NUP era mu kukulonda twakulonda tumanyi ogenda kubeera loyo eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula oluvannyuma lw'okizuula nti ekyamazima olabika otandise okuva ku mulamwa ffe tetugenda kukkiriziganya naawe era n'akuŋŋaanya abantu mu kitundu ekyo ekya Busiro East n'abagamba mumanyi mujje tukwate omusajja ono ku nkoona tubeere nga tumugoba atuviire mu kitundu kyaffe. Medard Lubega Sseggona mu constituency emanyiddwa nga Busiro East yawangula akalulu akawedde ka 221 ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Sseggona kigambibwa mbu singa si kaadi y'ekibiina kya NUP ono kyali kizibu nnyo okubeera nga addamu okubeera nga akiikirira abantu abo. Ngenda kuwa olutalo nga bwe lwabadde naye njagala kusooka kukuzaakokko mabega katono nnyo nga sinaba kubanga nkutwalayo eyo. Njagala nsooke nkuwe embeera nga we yabadde naye nkugambye bwabadde bunkenke bwennyini ng'abantu mu kitundu ekya Busiro East nga beevuddemu bagamba Sseggona tetugenda kukkiriza ove ku mulamwa olyemu olukwe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byabadde bingi nnyo nadde nno bikuwa olunaku olwajjo naye nga womanyi ensonga zabadde nnyingi nnyo ate nga ne bannaffe abali ku ground nabo babadde balina ebirala bye bakwasaganya. Kati gwali ku Redson TV sooka owulirize ensonga eno olutalo nga bwe lwabadde nze gye tubeere nga tweyongerayo. Katobo baade tewekalakasa lwaki weesibiddeyo fuluma eweeyo. Lwaki ovuddeyo essaawa zino n'ogamba nti obuyinza bwa muno obuwambye? Constituency yaffe tetulina mubaka tukiikirira. Bagenda twalowooza nti twalonda omuntu ow'amaanyi agenda tukiikirira ebirowoozo byaffe na biki bwe baatuuka eri yadde kusiba abaana baffe nga sente ate bazibba bubbe zaffe za muli wa musolo n'asiba abaana baffe emiliyoni 18. Sseggona tetwakulonda kugenda eyo Masaka kwegatta n'eyabba eggwanga lyaffe abanaku ewampuuga nga twamutuma ki? Kwata kaadi yaffe ogizeeyo ku kitebe waffe. Kwata kaadi yaffe takikola tugambye buyinza mbuwambye ate takikola buyinza nabuwambye dda. Omaze obuwamba member of parliament n'abantu ndababukwaniriza ogeraga mu parliament bataliko bakijja. Nze member of parliament era bonna mu constituency yange abantu bonna nga balina ebizibu byabwe na biki ewange
ate kyekimu era olwadde mbaddera abantu bange nga mbayamba nkoze kyenkoze seggona tuweeyo mpaayo yadde nayikondo toyina yadde nkulakulana ggwe oli kusatu olyamu mugenda kundiga mulya gundi mwe toddamu togeza nolinya mu constituency yange okulinya mu constituency mala kuntegeezaako kuba kusiki kuba obuyinza kati mbuwambye newola tujja mpaye twali okoze yakubaki yakwagamba musimanyi nagamba nti Museveni eyanziba yababba kati jagala tubuulira Museveni yamubbaki yamubbaki musajja mugagga muvundu takyayogera kikalyamako kati kalya musimbi yewabeera omusimbi atomekera butomeke kikwatu ogenda okulaba ono nga ayagala muyisaawo simanya mubuzaabuza simanyi biki sebo constituency wagenda okusayininga gwe nagamba sayininga twali mukuziika nekugamba sabo segona sayininga tetwakulondera bunu kati wabanga ogivuddemu ogaze mu kibiina ekirala obuyinza n'olwekyo mbuwambye Yes, bweti embeera we yabadde omubaka Honorable Menard Lubega Sseggona bamuwerekereza ebigambo ebisongovu nga bagamba nti bo bali mu kubeera nga bamugoba mu constituency yaabwe. Omusajja oyo nja mukuleeterako ebyemukwatako nja bikuwaako wano ku mukutu ogwa Red Zone TV fenga bw'omanyi nti butyo butera okubeera nga tukola weekumire ku Red Zone TV ojja kumumanya tujja mukuleetera byonna gy'anaabaali tujja mujjayo tumuleete oyongere okubanga omumanya. Sigala ng'ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV naddala gwe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati kiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa nga bwentera okugamba si mukubi wansaasi wabula ayita mu kitabo ekitukuvu ekya Korohani n'abeera nga akwambulula ebizibu ebyenjawulo byonna by'ofeesinga oyagala genda bweru ebintu tebitambula ssente tezirabika bulungi nnyo oyina bye bakwambaza byonna abyambulula bamuyita Haji Kasujja musomi wa dduwa ono asangibwa Njeru ku luguudo olugenda ejjinja okumpi ne Nile era nga oba tosobola genda Njeru kumutuukirira osobola okuyita ku namba eya WhatsApp eyo gy'olaba 07538546 n'abeera nga ate akwasaganyiza ensonga ez'enjawulo bwe bityo bibadde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV bwe tuti bwe tutandise olunaku olwaleero ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola buli ekinajja tugenda kubanga tukikuleetera ffe bwe tutyo bwe tubeerawo nga tukutuusaako amawulire abatambudde naffe olunaku lwajjo lwonna nga bwe lwazibye tubeebaza nammwe abagenda okusigala nga mutugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV olunaku olwaleero lwonna mu mawulire ge tugenda okukuleetera kubanga ffe buli lunaku tubeerawo okuwa updates webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.